walya buli omu ayogera kiki nembagamba mu abansibako Sheebah okumulya lwaki temusindikayo babulaza bammwe ne bamulya bako ndowooza nga teririiko akuba kati mmwe mwambala bijento zirina okuba nga zigira abajento muli badde awamu bye eggwanga olimalawo ate buli kyemubba muwayiriza baana badde ate ng'ensi abajento bebalina okuba nga olwensonga ensi eraba nti bebategeera abajento balina omulamwa naye kati ababbi bonna bambala kijento oli okubba amabaati g'abanna asooka kwambala suuti naye amabaati wabimanya enjaga wenzigwako ebimu mbifolowinga nembiraba nendaba abakungu abawunvu bemuyita abakungu nga badduka n'amabaati wabula Uganda erabika ye capital city y'eggulu. Okay, nkwaniriza omulungi atulaba yonna gy'osinza okuba nga otulaba Hands Pro Live agemanya gange abali kuwanda boy Eugene mbabuuzaako olunaku olwaleero yonna gy'osinza okuba nga otekanya abali ya Dubai abali ya Oman abali e Massachusetts abali mu America abali e London mikwano gyaffe atubaagala nnyo olunaku olwaleero ndina omusajja Omukunja atasera ino amumumanyi bulungi is one of the guys bembadde ndudde okusisinkana nenga musajja abeerayo okulaba ng'ensonga ziteekawo era nga akolera ddala bulungi nnyo ensonga lwaki olwaleero twasazeewo kubanga tumunoonyaako atuwayeemu wano na wali lwaki nedda Omukunja atasera abuuza kuba tulaba tutandikirewo abatulaba mwana mbalamusizaako twakuba ani naawe onnumba mu budde obonywa enjaga mbanjagala nonsanga ng'omutwe naate manyi ogenda kujja jjo naye nga mbalamusizaako nze nfunye gwe neesibako ndowooza nga teririiko nkwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula ewaka bantuma ggwe n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu kimase nga mpulira ebinsokola wano kati kankutimbe buli mukutu kankutimbe nze nfunye gwe neesibako naawe funayo gwe wetungako ebyalavu byakwesibako teeka ensonyi ku bbali positinga omuntu Omukunja atasera olwokugamba ki obulamu ziteddeyo kyali kitya bannange bikiriya oyogedde ku mpewo empewo obuwangwa ne staff akiri kikyataawo omuwala embeera King Sheebah gwe twayimba naye olwo oluyimba lwakuba nti n'alwonoona kati bebi wange n'aluddamu Love Mercy n'aluddamu kubana ababiri ebigambo bibadde bitambulatambula nti Omukunja atasera ali eno ali eri Love Mercy King Sheebah ensi jalambulula kino ekintu ku bonna obaagalanga musiraamu omuwamuta kiri kikyataawo omutima gwange gwagala Love Mercy mwagala newemba mutulo newemba nzukuse newenkubwa enjaga newemba sikubiddwa naye ate ye Sheebah neesibako aneetungako kati Yesu asobola oba nga njagala naye ng'ate nze si gwe njagala nga ninayo nange naye si gwe njagala Love Mercy era nali ŋŋumye nti tubeere nga tukola music naye nondeyo omuntu gwe njagala naye okuva lwe nalaga Love Mercy ensi nti gwe njagala Sheebah n'akolima abawagizi ba Sheebah ne bawanda omuliro nagulabawo ku Facebook abana ne bakulisaamu eggaali nga musajja wange omwana lwaki omwana togugira walya buli omu ayogera kiki nembagamba mu abansibako Sheebah okumulya lwaki temusindikayo babulaza bammwe ne bamulya awo wennyini akayimba yakakubidde gwe kirabika kayagala kuddamu ggwa ddalu naye wali awo nga ndya biki naawe ebyo gweoba biratu bikuwa obiryemu Mike Doni ananyambako ayinza okunyambako omusajja wange temuli byo abantu bagamba nno wakwatiramu ddala kyova olaba obusungu bwe buli awo kyova olaba ovuma olw'ensonga kati aliwanvu bayidawe nalabye abantu nga balemezaako kuba yayimbya akayimba nabaddeeyo mu ghetto nga nkubwa biyaga byange kyali n'akanzannyira mpulira yeye wali anioniyo ngenge I was so disappointment
neŋŋamba ekituufu kiri Sheebah ayinza. I was so disappointment. Kyankubye wala nnyo okulaba nga Sheebah avuddeyo n'ayimba oluyimba bwe lutyo. Era n'atiisatiisa ofulumya lisiti. Nze newe bukyanga afulumya kubuguma. Omanyi lisiti eyo tugirinze naye gwomu ku bantu be tuli kubanga atunyoye kubanga waliwo yadda nnyumiza akamera ngamba kati oyo Mukunja ye bagenda nakwogera engeri gyakwala ki gyavugamu embeera. Totidde kubanga omwana agenda kuta lisiti kubanga agamba nfulumye lisiti bw'agitanga nange nta. Oluyimba lwalulidde. Ekiyimba nakiwuliddeawo nakiwuliddeawo anti Love Masa amusinga oyimba kati aleka alwana nnyo kuyimba buli kadde kuba luli lwe twayimba naye tubeesibeko yalwonoona Love Masa natuluddamu naye era wowulira Love Masa lwe yaddamu n'olwa Sheebah. Love Masa oyinza n'omuwa ebirabo, Sheebah oyinza n'omukyawa emyaka gy'osigaza ku nsi. Then bino ebyatubadde ku kibuuzo ky'okulya ekya lisiti wekuba kulya wewaba nga kyaliwo okwo kati ngera oluusi womanyi wetukubwa ebiyaga byaffe kuba ate nze Sheebah namufuna. Sheebah abadde mugwi wa ddalu emyaka 9 ng'ali ku street. Kati najje ntandikobeerawo ate nze we yajjira nali simanyi ebbanga lyembaddeko naye ttono nali simanyi nti ategeera nnyo enjaga n'okusinga nze nali nga nywa enjaga yange nga naye wemba nywa enjaga yange wemba nywedde sikanka abasikanka wekiba kibanga bw'abeera nchwiri bw'aba plain naye Sheebah amanyi otabika ebika n'akutabulira n'akufunira ka mix kyawa akazibwe nnyo kati maybe nga yantabulira nanywesa nenvaako ye naalya naye nga sinze nkoze eki nga sinze era oluyimba waba wayimba in case nga kyaliwo sima yandigeye yalya sisobola lya ebyo naawe naye kati omuntu ali eyo yebuuza abawala bwanne embeera zaabwe asize embeera nti omuntu nga Mukunja superstar aw'eggwanga Uganda asibe yandibadde alina okubanga atambuliramu. Lwaki oyagala abawala muddu bwe ziti? Ante kakati olaba abantu abo ekisooka ate kati woŋŋamba nti ndi superstar then nsuubira omuntu yenna ali mu kiti kya superstar oba yeeyita superstar okubanga ekyo ogwo gwe mulimu gw'alina okukola. Mulimu ki? Omulimu gw'okukwata kwabo be mulabanga abaawenga be mulabanga abaafa naye nga bakyali balamu kubanga olaba abantu bwe batyo ba type z'aba Sheebah ba Love Masa teyazaalibwa bw'atyo ne bazadde be tebakerangako ne bateeka amavivi wansi ne bagamba Mukama Katonda nkusaba oba ompa ezzadde mpa Sheebah oba mpa Love Masa. Okitegedde mbeera ya nsi nga bwe etuwumpugumya kati abantu abo ki kye basinga okwetaaga beetaaga omukwano gwaffe ffe abeerabanga abalinako wetuli okubaako oli tekikwetaagisa malafuuka minisita oba MP oba ani wabula wonna solo ngaze osobola okufisaawo 2,000 oba nusu 1,000 kwatako ne kwoyo alwetaaga kati nze ate abo abantu mbeetaaga nnyo era nsuubira n'abalala bangi beŋŋenda okuleeta abalimu ekyo ekirimu bwe mulabanga abaagwe kati tugende ku Sheebah direction. Omusango otya Sheebah nali eyo nabisaalu yaliyo ghetto yange gye nali nga nywera enjagala kuba nti kati navaayo nakyusa akayagolako kaagala nnyo anti weetali era oba ontumye kufa kati nakyusa just navaayo nti Bugembe we yansabirasabirako awo nfe ku njaga ate we navaayo nagivaako ennaku 3 nga siginywa nali nfudde bantwala ku kitanda. Lwaki tewaddayo naddamu n'akusabira? Sala yagiteekayo Katonda tannagiddamu ate oyongera endala ebaayo n'abaateekayo Katonda alaye katannabe yange kugiraba wali baagirabye. So kati oli nabisaalu? Nali eyo gye nywera enjaga yange kati nga ndaba nga Sheebah ng'ayitawo olumu yeeyambudde ali bwerere bukunya kategerekese nkugambye amaze emyaka 9 nga yagwa eddalu isitole we gwe baakampa ng'ali okwo ku ghetto za Katwe Kibuye Ndeeva Makindye kati nga waba ayitawo ate ng'ekisinga like ekinnakuwaza ng'ate abantu bajjayo simu nga balikodinga bu vidiyo azina yeeyambudde yeekoze eki nga omanyi Uganda yaffe nti basinga okwagala ebyononese oli ne wala kwegamba
kamera zino nazo yazituleetera yatuyamba yeebale naye ate yatuwa obuzibu bunene. Oli asobola nosanga omuntu bagudde ku accident, oli omutwe agutaddeyo emmotoka tennagufotola mu kifo ky'okudduka amusikeyo emmotoka ereme mufotola mutwe n'ajjayo simu nataka wuuyo bannange wuuyo mumulaba wuuyo egenda mulinya wuuyo egenda mufo kwegamba nekinkwatako ng'omuntu kati lumu mu feesinga ne mugamba gweddemu kibikyani awo ng'ali mu vayibu ndala nnyo ne mugamba olina bazadde bo olina kati nze okufaayo kwange okusinga kwali kwa bintu bibiri. Namubuuza wenkufunira ennyumba mwosula kuba adde ng'asula bweru, mubuuza wenkufunira enju osobola ogyebakamu naŋŋamba namugamba bwenkufunira ekyokulya osobola olekero lya kasasiro nti nga mulalu nga muggwale kati n'ebyokunywa bye yali ng'akozesa. Jjukira wasanga akaveera ka kitoko ke banyweddemu ne basuula obusigaddemu ng'abugattayo, wasanga aka kibuku kati ng'atabikatabika buli kyaguddeko. Omutwe guba tegusobola butagatta buladi wange. Akwetuliko tusizira okubanga ekintu kino atukikuba mwenna gye musiza okuba nga mutulaba olunaku olwaleero. Kunja Tasera omukyala omusanze okkiriza ofunye ekirowoozo ekimuyamba era otandise okwogera naye, what happened next? Weyakkiriza ebyo ebyomufunira enju n'omufunira ekyokulya nemutwala tufunaawe akayumba kati nemukwata akavidiyo olwannyonnyodde nti alina abazadde balamu, maama ne taata balamu. Nene ŋŋamba oba oti omulamu nga ne baganda bo teri yadde akunoonyaako. Kati wena positinga akavidiyo olwo abazadde be tebankwatako nnyo naye abaana be kuba alina abaana basatu abalamu, owookuna yafa muzaala ate nga n'owookuna era olubuto yalufunira okwo ku street nga mulalu naye yalumufunisa musajja wa buvunaanyizibwa ayambala obwo obusuuti bwammwe bwe mwambala obwo. Saagala bantu b'amasuuti obulamu bwange banaye mwantuuka esuuti zikola ebikolobero abantu bakweka agakolobero mu masuuti. Mulimu era abagasiza ensi kakugamba olaba ne Sheebah oyo gweddalu Sheebah nze nina okukkiriza mutima gwange nti tebamuloga. Era n'abalalu bangi betulaba ku makubo buli katawuni koolaba nze nina okukkiriza mutima gwange abasinga obungi kubo tebabaloga. No. Wano ekizibu kye tulina kiri kimu, buli gwe balaba waya gwe zigasse abantu balina conclusion yaabwe eri emu nti oyo bamuloga oba yanywa enjaga n'emuggyako. Naye ate abamu gaba gazibu ga nsi eno aga Uganda agasuse yega. Kati Sheebah wakunyumiza sitoole ye naawe gwaje walayo oba olina gwaddalu yalina okuligwa namugumu nnyo kati so wetumufunira agayumba awo nenkwata akavidiyo ke nenkapositinga olwambuulidde abaana be gye yabaleka. Kati ambuulira abaana be nga nze concentration yange eri nnyo ku baana okufaayo kwange simple okufaayo konsinania kiri awo bakyogera bwe batyo kati ekyo kyenyini yali nnyo ku baana be ng'ebifo gya ŋŋamba gye yabaleka leero wambuulira nti yabaleka eno enkya ŋŋamba walala nemmanya kati wano waliwo ekitali fiiti. Kati we napositinga nteeka ku social media mukama mulungi nti emitimbagano gyange mizibu nnyo gisabula. Akavidiyo kagenda waliwo omuwala ali Sweden omuwala ankubira essimu aŋŋamba Mukunja omuwala oyo nina omwana we yagwa eddalu omwana ne bamumuggyako nze muweerera akaana kato nannyonnyola byonna ne mubuuza amannya gaako n'agambuulira nenzirayo nenoonya Sheebah mubuuze amannya bwe gati oli yampeereza n'ebifaananyi by'omwana mukama mulungi ng'oyo omwana omu ne muzuula nga ye ali bweru then yamuleka eno alina gye yamuteresa. Kati then n'abaana abalala bwe tugenda tubazuula tukozesa internet. Kati mu kumuleeta awo nfuna akasimu ogayi bamuyita Mr. Aidis ali Nansana eyo nali simumanyi kati yankubira
soka nebaza na Mukunja banange webala omutima ogwo naye ofaayo bwe ntwala omuwala oyo ne tumukebera omubiri gwonna body fulling check up body fulling check up okebera omubiri gwonna ne bakebera wenna ebirwadde ebyenjawulo byolina ne mugamba bwe kibanga ffenna twagala abe bulungi nali ndi awo ne bajja n'emmotoka kampuni namba yajjaawo bansanga nkubiddwa ebiyaga byange saagenderako ne bamutwala kati mune sitaani wattima bagenda omala omukebera feeling body nga yalwala omukebera omubiri gwonna nga yalwala obulwadde buli bwe tutaagala nnyo okwatuukiriza n'afuna ne TB then n'omubiri ne guba nga gulimu agakyafu gangi kyali oyo Mr. Aid Soyo Hassan Senoga Initiative Brad yakola omulimu munene lwakuba nti abantu balaba nze mu kamera naye mabega wange eriyo abantu abakoze ate ebintu ku bulamu bw'oyo omuwala njafunayo olunaku bonna ndowooza mbawe mensoni bambi era nga wobimanyi n'atandikirawo eddagala era enkyukakyuka eyo gye muli okulaba woddamu wonoonya buvidiyo bwe obukadde n'obulaba n'olaba nekyali kati wenayagalidde nti tweyambise Sheebah okuyigirako ebintu bingi ekisooka buli omu yejjemu kiri ekyokulaba ng'ebizibu nga bizze n'atandika maama fiina jangu otuyambe gavumenti jangu otuyambe Museveni jangu otuyambe Bobi Wine jangu otuyambe Bobi Wine nga tonnamutika migugu mingi obusongo obumu butono tusobola obwemalira nga ffe gwe n'oyamba muno oluusi aba yeetaaga kunyumyamu nko naye ngagazi okitegedde ekyokubiri kituwe nakiri kituwe ekyokuyiga ekirala nti si buli mulalu gwe tulaba ku kkubo nti yanywa njaga oba baamuloga abalala gazibuye gasukka obungi ebikondo ekya textive nekivaako nekigatta ku kya negative ekya testive nekivaako nekigatta ku kya negative waya nezikubagana okkakkana nga obwongo bugase ebisembayo then tambulira awo ati kati tukyayogera okulabagana abawagizi b'Omukunja atasera banange I am so excitement okubanga njogerako nammwe akadde kano music gyali omupya n'omukadde ku YouTube tekamu Omukunja atasera ne ku channel endala ezitereka music gwe searching nga music w'Omukunja tubesibeko Bukunja tukuba bampalanira ipusi zange singa wali mazina twatoba nnyo katwepankeko oyimbira mukyala kiba mu bawanira ipusi ze vibe pamvu twagizimbira eyo ng'enjaga etukubye ebintu byo bigira mu njagaawo wabaawo vibe ejjanga okubiddwa kati olimba twaluzimbira eyo nako naye lutakola bubi muntu mwongere bwongezi kutuwagira tusaba jasi mbasaba kimu mutuwagire kuba kakati ffe mutuwagire era tubeewo okubeera wetutabaawo aye tujja batawaanya batya ate munya tutawaanya batya kiringa baana naye bweyogerere era wetulemere ffe nti otulaba olaba nasajja ababa balira ekibalombo abantu mubakuume nga baavu baba balira bubi omuntu omwavu abonyabonya nnyo abagagga abatono abaliwo badde mayata abagagga be basinga okubanga babonyabonya ensi mutuwagire tusigale nga tuyimiridde nammwe musobole oba seefu naye nga walya oba tewalya nga ndya biki oyo Sheebah agenda ku balisiti Sheebah nnyogoga amatu oyinza olowooza avuga booda nga ndya biki ebyo naawe ndeka Mukunja atasera gwe mbadde naye olunaku olwaleero nalubbebaza abannaffe abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe abatulabira ebweru w'eggwanga abannaffe bali mu UAE abannaffe bali mu America bali mu Europe mwebale nnyo okubanga mutwagala exclusive wonders olunaku olwaleero gwetuti bwe tulabise omusajja Mukunja atasera mukwano gwange tujja kuba tumweyongeza ate tulabe nga ayongera okutottola ensonga zino Hands Pro Life see you next time musajja wange Michael Dona musajja Jack babaddewo okulabanga ne Jamal ensonga zino tuzigattagatta tuzigusa lwaki nedda ate see you next time bye bye